Halo mama. Sibetani mama. Bulungi. Muli mti eyo. Kati ndi bulungi lwakuba mama nkoye nga obimanyi. Sayini ngazi autograph, sayini ngempapula. Naye nga ndi bulungi. Kati mama. Ensonga enkubiza essimu. Nawulidde nti namwe agenda kujja. Era mbadde nze nkukubidde nga njagala mulinde wano ku airport ku kisaawe Dubai. Anti agenda kujja nga Kadaama nga kirungi. Ate lwaki tokyagala mama? Si kibi. Kati nange ndi Kadaama. Naye guma kitegeeza mu luzungu oba waffe Uganda. Kadaama kitegeeza minister. Obadde tomanyi mama. Ati nayagala okukubira naye nga mama ndi busy sayininga empapula nafuuka sayininga empapula. Kugamba n'obudde nga sibulina. Ajje. Nja namulinda ku kisaawe wenaba ekikulu mbeera nnyo busy omukulembeze n'atuuka sayininga empapula. Omanyi zino zibayita zi autograph ezo sayininga autograph kugamba mba busy. Naye nga nandiyagadde omulinda. Kati tokiti ekya Kadaama era kyakukubisa kuba baba yaŋŋambye maama munnyonnyole nze ndi busy. Omanyi baba naye ate ye ali busy nnyonnyo kuba omukulembeze waabwe buli lunaku akyala. Ate nze ewange akyala buli lwakutaano. Maama kati kyembadde njagala okunnyonnyola Kadaama yaba minisita. Omwana muleka ajje tomuganda kya Kadaama erinnya yakuyikise bubi nange lyatulika bwinga nga nakaliwulira. Yaba minisita mu luzungu Lukwago Eriasi simanya bidande sali. Bw'ojjeno bw'ofuuka. Ate kati bw'omalawo omwaka ofuuka ekizekitiivu Kadaama munnange.